Tito Essuula 2. Naye ggwe yigirizanga ebyo ebitabagana n'enjigiriza entuufu. Kubirizanga abasajja abakulu babenga bateefu, abassibwamu ekitiibwa, abeegendereza, abatuukiridde mu kukkiriza, mu kwagala ne mu kugumiikiriza. Abakazi abakulu nabo bakubirizenga bw'otyo, babenga n'empisa ezisaanira abantu ba Katonda, nga tebawaayiriza era nga tebatamiira. Bateekwa okuyigirizanga ebirungi, balyoke bagunjule abakazi abato okwagalanga babbaabwe n'abaana baabwe. Era babenga beegendereza, abakola obulungi emirimu mu maka gaabwe, abeekisa era abawuliza eri babbaabwe, ekigambo kya Katonda kiremenga kuvvoolebwa. N'abavubuka bakubirizenga babenga beegendereza. Era ggwe oteekwa okuba ekyokulabirako ekirungi mu byonna by'okola, ng'oli mwesimbu era ow'amazima mu kuyigiriza kwo. Buli ky'oyogera kiteekwa okuba ekituufu era nga tekiriiko kye kinenyezebwamu, oyo akiwakanya alyoke aswale olw'obutaba na kibi kyatwogerako. Kubirizanga abaddu bawulirenga bakama baabwe era babasanyusenga mu byonna, nga tebabawakanya wadde okubabbako ebyabwe. Naye balagenga obwesigwa obw'amazima mu byonna, abantu balyoke basiime enjigiriza ya Katonda omulokozi waffe. Kubanga ekisa kya Katonda ekireetera abantu bonna okulokolebwa kirabise, era kituyigiriza okulekayo obutassaamu Katonda kitiibwa n'okulekayo okwegomba kw'ensi, tulyoke tube bateefu, abeesimbu era abassaamu Katonda ekitiibwa nga tuli ku nsi kuno, era tube nga tulindirira olunaku olw'omukisa lwe tusuubira, era nga tulindirira okulabika kw'ekitiibwa kya Katonda omukulu era omulokozi waffe Yesu Kristo. Kristo oyo yeewaayo ku lwaffe, alyoke atununule mu bibi byaffe byonna, atufuule abantu be abalongoofu, abanyiikirira okukola ebirungi. Ebyo by'obanga oyogera ng'obuulirira era ng'onenya abantu bo n'obuyinza bwonna, tewabanga wa kunyooma.